Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Mubiro emmamba gye baliko. Ale sebo nawe gye baliko taata. Oyogerako ne Kadima ku Beat FM wano. Kadima ne yanza we bale kunkubirako bulijjo nkunoonya taata. Wankubidde, sorry, wampereza message ngwagala kubireko. Buzibu ki? Wankola ku washing be taata. Waliwo omugagga yakeera ku macha ng'aleeta emmotoka ye ku washing be. Ng'aleeta emmotoka ku washing be ng'anjoza mmotoka ng'angimukwasa mu bulungi ng'avuga akola ki? Motoka kikaaki? Yali nuwa. Nuwa zine ezirabika obulungi kanga avuga agenda waite ennaku bbiri ng'omugagga akomawo nga ŋŋamba nti nabbi akasaanyi mu mmotoka ye gamugamba sikalabangako omusajja anfuukidde ekizibu buli kyannangirirako kituukirira yaŋŋamba ŋŋenda kufa nzunga yaŋŋamba ŋŋenda kubonaabona ne ku washing be wenkola bangobye taata. Njagala tukwate mpolampola. Tukwate mpolampola. Yagamba nti akasaanyi kabbibwa. Yaŋŋamba akasaanyi kabbibwa mu mmotoka ye nze nga n'akasaanyi sikamanyi taata. Kakati omukulu n'agamba atya? N'aŋŋamba ŋŋenda kubonaabona buli wenkola bagenda kungoba okitegeeza. Kakati njagala kubuuza. Awo w'okuleeta wali kamera? Tewali kamera. Tewali kamera naye amazima nina ne bakozi bannanga basobola okunjulira nti n'akasaanyi sikabbanga. Ngamba nabbaka nze nga n'akasaanyi nze bwe yayogera akasaanyi nasooka lowooza bisaanyi. N'aŋŋamba akasaanyi kabeera mu mmotoka bwana Kadima nga sikamanyi sikalabanga nako. Kati ekiriwo kiri kimu. Ye yagamba nti gwe wakabba. Ne kati bw'agamba. Emmotoka wagyoza wekka? Ne bannanga abanyambayambako wakati n'ebbali. Oba baakakubbako nga tomanyi oba baali baakabba nga yagireeta buleesi nga bakabbyemu. Nange simanyi ekituufu kiri nti. Kaakati oyagala tukolere ki? Kyenjagala onnyambe kiri bwe kiti. Kuba nkuntera nnyo kuwulira ng'oyamba abantu bangi nange nsaba ontaase bw'oti. Omusajja ebigambo bya nange ko bituukirira banyi bangobye ku mulimu w'enkola. Ku washing bay. Nkugambye yaŋŋamba ŋŋenda kubonaabona. Kyekyagobezza ekyo ekyakasaanyi oba kirala kyekyagobezza? Mize mirala gye gyangobezza. Okimanyi n'omukazi gwe mbadde nnina girlfriend naye yankyaye because oba ndowooza bye bisiraani byannira kisiraani kyendiko buli wentuuka kyo kyennyini kye kinsookawo. Omusajja munneegayirire kansonyiwe. Kisiraani kye kinkulembera mu byenkola. Kakati anti wuliriza akasaanyi kabuladi wayiseewo bbanga ki? Akasaanyi ekinene nnyo wayiseewo mwezi nga gumu weeks nga 3. Weeks nga 3 ku mwezi. Naye anti kakati omusajja ndaba otaddeko wano ennamba kuliko Ssaalongo. Y'ono nannyini kasaanyi. Y'oyo nannyini kasaanyi ate baŋŋamba ba Ssaalongo baayogera ekintu kituukire. Tukole bwe tuti bwe mba nnumba ekintu njagala osooka ombuulire mazima. Akasaanyi k'omusajja mwakajja mu mmotoka temwakajja? Kadima sirabanga nkugamba sikamanya ate ngambe nakajjamu bwana Kadima sirabanga kasaanyi. Owe mamba? Ye taata. Njagala okulumba ekintu nga ntegedde. Ye taata. Kyova olaba nakubuuza nti mikwano gyo baje gyakajjamu. Ye taata. Njagala olyogera amazima layira ogambe nti okufa emmotoka nekkuba tokwatanga kasaanyi ka musajja. Ekimmotoka okunkuba kinene. Anti redda obusebo mubiru. Anti bw'oba tewakabba lwaki tolayira? Gwe njagala ogambe nti nze mubiru. Gulira gamba nze mubiru. Emmotoka enkube nga ziri waka. Nze mubiru. Erinnya eddala gwe mubiru ani? Nze mubiru Fulanka. Gamba nze mubiru Fulanka. Nze mubiru Fulanka. Ndayira Mukama Katonda okunzita. Gamba ndayira Mukama Katonda okunzita. Bwana Kadima. Mubiru tompita linnya. Wabba akasaanyi tewakabba. Bwana Kadima sibbanga kasaanyi. Gamba nti ndayira okufa Mukama Katonda emmotoka n'enkuba n'enfa. Tukyuseemu ekirayiro ekyali. Si kati ekirayiro tukyuse kyaki? Gamba Mukama Katonda okunzita. Mukama Katonda ndaba. Kimanya akulaba. Kakati tukole bwe tuti mubiru. Ye taata. Oyinza okuba nga waliwo ebyagenda obubi. Ye taata. Akasaanyi ekituufu story yali ki? Ekituufu njagala kati kankugamba amazima nga gwe musajja munnange. Nali ndi ne bannange nga tukola. Bandaga akantu ako tokayo omusajja. Towuliriza taata. Wano nazze kuyambibwa. Okitegeera. Semu mpulira.
bwana Kadima Esebo wano nazze kuyambibwa nnyambe kati kankubuulire gwe amazima okunengeri gy'omateza Ssaalongo nti sabba naye ng'amazima mbimanyiiko Obimanyiko ngani? Mbimanyiiko nga mu birufulanka wakalaba kwolwo nakalaba nali ne bannange ne bandaga akantu ako ne baŋŋamba kavaamu ku ssente okitegeera bwana Kadima nenkola pulaani bwe tukajjamu nga mmanyi tajja kumanya bwekityo bwe kyali taata wange mbadde nsaba Ssaalongo gwe munneegayirire mu mbeera kati banno bali batya kati Ssaalongo mugambe nti wabba akasanyi wa mugambe mwegayirire nti wakabba tolaga Ssaalongo nti nabba nakola ddiiru kati banno wakatwala nabo bo bali kuki bo kyakola mukulu bannange benkola bakyakola anti yakolimiranze nti kola bwoti ye taata gwegayirire Ssaalongo gwe nnyini kino nkigamba nga nze taali kunoonyeza naye olaba ntuuka ekiseera nkusindikira message ontaazi nga kituufu ndaba gyenjolekera wabi nnyo okitegeera taata buli kyeyakulambirirako kituukirira ne girlfriend yandeseewo kale kakati kyo kyetugenda okukola owaayi yakoze eki kakati kyogenda okukola kati tugenda mukubira Ssaalongo nga tuli kumpewo kansooke nkujjako tugenda mukubira nga tuli kumpewo kasito nga mente akasanyi wakola ki akasanyi nakalabako nayo sabbu nakola ddi abali ku WhatsApp batwesunga bawulidde ensonga za mwana mulenzi bannange Fiona Fifi yaŋŋambye naga nti Kadima muli basajja nnyo wali atumbudde naye bannange eno Uganda okwaba bwoseka mubiri wasoose kwekalambiza w'omugambye nti Raila okufa nti bannange naye bannaye weetondere Ssaalongo ensi eyinza okukulemerawo mu byekisiro n'amalinda ekawuku bw'atamwetondera nalaba ekiddako ate mune tugambe tutya ono bannange apitiriddeko wabula kyalina okukola amagezi gonna muwa amagezi akwate akasanyi k'omusajja akazzeeyo ate ayogera amazima omuntu akusonyiwa naye ebyo byali mbeerimbalimba azeeyo akasanyi k'omusajja afune emirembe kintu kitono nnyo mama Fadi Kulukuli Road Kadima we bale tuweereza nze nakitegeereddewo ekikolimo tekisobola kukwata muntu nga tali mu nsobi omanyi bakanabe beepakula nyonza amagezi gempo y'omusajja anoonye Ssaalongo amwegayirire amugambe kituufu nabba akasanyi balabe engeri gye bagenda okukasasulamu yenza amasoife mutungu kitikatunda amaanga naye mukama banne katono nfiire ku leediyo nga nfenseko omusajja abo bamakanika beemakula abo kati alinde ekimu kuzimba lubuto anti aganye okwogera ali mu kupalapanya ayite Ssaalongo amwetondere ayogere abaatwala akasanyi okitegeera bamakanika mwemakula nnyo ojja kuzimba n'olubuto lwabike gwe nkubuulira naye amaliriza yatudde Naalongo Haji Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebo mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabowa amagezi gempa mwana mulenzi oyo yeetonde bwetonzi kubanga oli omusajja mukama omuntu gwe yabba saalaze mukama Katonda azaanukula kati agende yeetonde bwetonzi ekizibu kyalina kisobole okuggwawo Haja tinamponya abatumidde nnyo nsigale ndi Haji Kasule Kabowa abakulu mwebale kuweereza mama Shakule nakusubyaki oyo omusajja obudde bwamalanga ajja kulidde okweswaza akubira omusajja amwetonde wuuyo alina n'ennamba kale agamba nti mwebale okutuweereza nze mukyala Roni Sewalo Lutunga agamba nti ekituufu akimanyi ate yeekaza abantu ababbi banaye n'okwekaza olemwa nsigadde kale webale nnyo munaffe Kadima oyo omusajja mubbi ono Bosco Enkandwa Kasanda gyali eri waffe mbukuya Kadima webale kutuweereza eggwanga ono Musimenta Immaculate omwana w'entungamo nze nsiima busiimi mpeereza yammwe kale asante sana kabisa akasanyi mama Linda abuuza ke kaki akasanyi ndoza kaba mu motoka omwo bakateekamu naye bakayambako kutambuza obulungi emmotoka netanyonye na mafuta ke kasanyi ako kabeeramu omwo nga kafaananya ddala noza kisanyi bayize nakalabako omulundi gumu nange sikalaba nkonnyo naye babuzuula abo abawashing bedoza babubba nnyo atakumira mpeera batukumire nkoma omukibimba ubeere bulungi